Ani erinnya lyo? Mati. Mahadi. Mati. Oyina emyaka emeka? Mata. Bigambo ki singa olyabuza ti bigambo kidala ebyenjawulo bye mwegamba mu muntu okutuuka okugamba nti emitima netu nebikwatagana. Ki ekyasinga okusikiriza kwono? Kale ekisooka ekyasinga otugatta alina ekisambi? Gwe serebu ng'oyagala abo. Serebu yakuzaala mukati mama abyogerawo owulira oba babikunyumiza? Abyogera mpulira kuba yanvuma n'ayogera yagayogera ebigambo bingi n'alumba ne mama wange naye n'amuvumiramu n'amugamba nze sirina ssente zikola ki zinaalabirira lubuto era zinaalabirira na mwana naye ezirujjamu nzikola ki nzirina. tukolagane tuyagale bibalume naffe tubalume kamulumya abayaayi. Wandaba ku TikTok nga ntambula mu butale nga njiya ssente z'omwana ez'amata nga tugenda mu butale ne tuteekawo omuzindaalo etusobola okuba nga tuyiiya 10 nga muyiya mutya muteeka muzindaalo ne mukola mutya? ne tuzina nga tusanyusa ku bantu alina 10 alina 2 5 zonna z'aba alina n'atuwa. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 10. Kale nze Sonko Muhammad twongera okubaanirizaako mu kutuguta nti kusinzira okubanga tukuweereza tukola emboozi ez'enjawulo tuli bwetutyo naye katuteeredde inshallah tugenda banga tutambulira ddala nnyo nnyini ddala ndi mu kitundu kya Bweyogerere tusinzira okubanga tukola programu yaffe olunaku olwaleero tukola emboozi ez'enjawulo era tuzze tuyamba ku bantu ab'enjawulo kulaba nga buli omu abaako waatuukako nga nze ndi nawo omuwagizi wange owa Good Talent nate era olunaku olwaleero nina abantu benjagala okubeera nga mbalaga kyemanyi si bapya mu maaso gammwe. Nyagala mbabuuze kati tubeere nga tweyongere n'emboozi yaabwe mpola mpola olwo kapu egenda maaso kubanga trendinga mu ggwanga erya Uganda esawa ya kaakati nga abantu abenkanankana beewasizza video zitambula ku TikTok ziyitingana wano na wali and so on. Abantu bano tuli wano nabo twabanga tunyumya nkoko nabo ate nyagala kubategeeza nti nze nzaabalina muntu ojja n'omaking abantu bo n'obawo nabo n'ekigendo ekyo kuba nti obateekako ettaffaali kuba walwa Jobbere yagamba abantu abo emba mbagadde enkola ntya bingi tugenda banga tubyogerako olunaku lwaleero. Kale nze Sonko Muhammad. Rashid obulamu buli butya? Obulamu bulungi mpozi obubwo. Yatwongeza ku ddoboozi nange ndikiriya. Baby yali atya? Baby mulungi. Mahadi oli otya? Teti. Oli kiriya? Gwani erinnya lyo? Mati. Mahadi. Mati. Oyina emyaka emeka? Mata. Mami yalwa mama yani? Mama. Yani erinnya lye mama? Soke. Yono mama? Ayina emyaka yani erinnya lye? Basile. Ye Rashida? Oli wa maanyi oli wa mutawaana. Kale Mpira. oyagala mupiira? Omupiira tugenda guleeta tokitya tukyali ku interview kitegedde? Kale wano wendi Rashid ono sigwa mulundi ogusoose okubanga mbeera naye wano ku mukulu gwaffe gwa Good Talent. Sometime back twaliko ne Rashid ono era ayina bye yabasaba. Rashid ojjukira twalina ku interview waneno fenna? Nzijukira sebo. Kasooke tubuzeeko ku dokita kati omukulu ogamba otya? Ndi sebo ogamba otya sebo? Obulamu buli kiriya? Obulamu buli good. Eriiso nkulaba oyina eriiso n'akabiri kiri alhamdulillah. Amina. Sala zammwe. Sala. Kale so tukomeko ko Rashida kati tubeere nga tubalansinga eryato mbeere fanaganako ng'eryo. Alaba programu eno tula okalire obeeko byemanya lunaku olwaleero. Nzijukizaako ke mabega twasooka okubeera wano ku programu ye kati wayiseewo emyezi olwo zagiringa ng'emeka?
myezi ng'etaano kati. Myezi linga ng'etaano. Okay, twalina Rashida, kiki kye wasaba abantu lwe twali wano? Abantu nabasaba nti buli ali eyo ng'oyina omulimu ogw'okusanyusaamu abantu ku mikolo mu bifo eby'okusanyukirwamu ng'amabaala osobola okuntuukako okunfuna ku nnamba yange nemba nga nzija okukola ki okusanyusaamu. Abantu bayanukula omulanga olina be wafuna? Benafuna bangi era bawera. Benafuna bangi era bawerako. Benakolerako okumwejo emyezi bangi bankubira. Abamu lwakuba bali wala wendi. Nga balinga wa? Waliwo abali eyo mu Western, Mbalala, Ntungamo. Era abamu ku bo bankubira ne bantwala eyo mu Western n'engenda n'enkola. Omuntu waffe atulaba Rashid ono oso okujukizaamu abantu twefuna tutya nze naawe kubanga tukwatagana. Wandaba ku TikTok nga ntambula mu butale nga njiya sente z'omwana ez'amata nga tugenda mu butale ne tuteekawo omuzindaalo etusobola okuba nga tuyiye 10. Nga muyiya mutya muteeka muzindaalo ne mukola mutya? Ne tuzina nga tusanyusa ku bantu ayina 10 ayina 2 5 zonna z'aba alina n'atuwa ne tubeezaawo obulamu. Mu butale kati nga tuludde okulaba mu butale? Ennaku zino badde ndudde okukoleramu olwa nsonga nfunayo ko show ng'ezo ez'abadancers eza karaoke n'engenda n'enkola nenfunayo omuntu ng'alina akayimba ke ayagala nkamukolelemu challenge nampa kasente mpola mpola. Nokola challenge negenda ku TikTok? Negenda ku TikTok. Abo tunulira okuva emabega up to now olowooza interview yaffe gye twakola n'okuba nti wakwatagana nange Sonko kiina kye kyayongeramuko? Era kiina kye kyayongerako kubanga sikyagenda mu butale nga we nali nkola kuba oba oli awo ng'abeera wakubira nti mbadde njagala mpeerezeeyo omwana ez'amata nga tolina ky'omukoledde just akwagadde bwagazi n'omwana wo ng'ayagala akuweereza ekkasente. Kale nze Sonko Muhammad omukyalo ono nga wabanyonnyodde namulaba ku TikTok ne tukwatagana. Ne tubeera ate nga tugenda maaso n'okuba nga tukwasaganya embeera mpola mpola wano na wali era abamuwadde ku mirimu mwebale nnyo mbasiima obulamu butambula bugenda mu maaso. Nze ng'omuntu ekigendererwa kyange sometimes kubanga wemba nina kye nsobola oteeka ku Munnayuganda munnange nkikola era kati ebintu bigeza kubanga bitambula mpola mpola era mbasaba mu ngeri okubanga tuwagira n'okusupportinga Rashid eno ne baby we bwe bityo kuba nalaba nga obutale batambula mu kasana karaoke batambula ekiro and so on naye tugeza kulaba nti tutambuza ebintu mpola mpola. Tulina omukulu gwe tulina lunaku lwalero oyo yaani? Oyo bamuyita mwami wange Katiko omubwati. So erinnya lyo ery'ekikaggwa Rashid? Erinnya ery'ekika nze Nabachwa Rashid. Bannabachwa abeddira ki? Baabeddira Ngonge ssebo. Yogerayo amannya g'engonge ngaana? Waliyo Kaganda ne wabeerayo Nakiganda ne wabeerayo n'awantudde wano Sonko Muhammad. Naye gwasooka wali tomanyi nti nze ndi wa Ngonge? Ekyo nali sikitegeera. Ab'engonge nga mmanyimu batono era okutwaliza wamu. Kati ye Saidi? Muwanga. Bonna baba ba Ngonge. Kale mangi kati ye Saidi tulina omuko? Ssebo. Dr. Katiko? Omukulu Katiko? Obulamu buli butya? Si bubi. Ndowooza batulaba si gwe mulundi ogusoose okubanga mulaba Katiko ono. Kati kabaddeko mu videos ez'enjawulo akola ne batuli bulala and so on n'abalala. Katiko mujja mukwatagana mutya ne Rashid ono? Gwasooka nera gwe wali onkubidde essimu nenzija netwesinkana wano just nga bwobimanyi nera wali oŋŋamba bya mirimu just netwesinkana netwebuuzaako netwebongako kale mboozi tegenda nnyo kiri awo netuddamu netwesinkana eyo it was Western. Wetwaddiramu netumalayo zaali weeks 2-3 netubeerayo awo kati weeks ezo kale ndowooza emboozi yasingira ddala okukwataganira kubanga nga bwe bimanyi eri
mba mugenze mu bifo nga biri bbali bali ne Kampala bwe musanga abemanyi mba mukwatagana bulungi ate n'ekirala abantu betwalimu balinga ffe nga batulabanga ranks ako kagobe nga batulabanga izitibwa kitya kitegeera nga balinga abatuseparatinga okutwawula ffe ng'ababiri kati netukubeera nga tukwatagana mu mboozi netunyumyawo naye kakati bano balaba n'okuba amanda kati ko kigambo ekimu nti nenkuba amanda nenkuwaana tukitegeere atwekuba amanda naye yakuwaananga bwetyo mpolampola netufuuka ba mikwano kati awo waddiramu okutuyita netukwatagana netugamba owaayo lwaki mbeera zetuyitamu zonna zikwatagana lwaki tuba tetukola ki kyekyasinga okusikiriza ku ono oba ekyasinga muno basikiriza okulaba nti mugamba nti aka tulina kuba ffenna nga tuli balavazi nga tweyagala anti kati olaba biseera ebisinga sometimes mbaddeko n'abantu bangi abaagalana nga mweyagala taseya nga tweyagala naye nga beera gye bateekawo yo kunkebe bakiyita kukebera okukebera bakazi badde baagala nnyo okukebera kitegeera aga kebere naye nga bwe kyosuubira bw'oba osuubira nti mulaavu eyaddala byakwewasa byakugira ki naye nga bo baagala kimu okukola ki kitegeeza bakazi bakulidde nnyo ne bakusuulawo kyogezaako tegeeza tebandidde nnyo kiryawo naye nga bakulidde baadde bamu nga bagira nga bansaba ng'abamu neŋŋaana abamu nga baagala okunkaka neŋŋamba waayo okukaka okukwata neŋŋamba owaayo naye bwe otwakoma okwongera okwogereziganya ffenna netusanga challenges zezimu kitegeera tugamba ye lwaki nga nono waliwo bamukebera abawanvu ne bamulekawo nga naye waliwo abakebeka n'ogamba kati tukwatagane ng'ate ideas zetulina ffenna zezimu seganga ate olumu tulaba nga tulinga abayisimwamu amaaso kitegeera tugamba owaayo tukolagane tweyagale bibalume naffe tubalume kamulumi abayaayi kitegeera kale bane tuline Dr. Katiko ne famire eno omukyalo Rashida Mahadi woli olikiriya kale tulina by the way omulundi oguwedde nze mmanyi ebikwatagana ku Mahadi before oli oba itaatawe gwe wali oŋŋamba taata wa Mahadi asiyoyo gwe nali nkugamba waliwo omuntu gwa omulundi ososola ba programu eno osobola okumuliramu ku Mahadi ate yali biki Mahadi Dr. Katiko si yamuzaala ebya Mahadi kitaawe yanzijja ku ssomero kaŋŋambe nti nali nsoma nanfunisa olubuto yali mu kirasi nali mu siniya ya 2 kati covid we yajja neŋŋenda ewuwe nga anjigiriza amazina amaganda nampa emirimu emikolo nampa neŋŋenda nenkola netugenda nabo nga tukola nabo ati olwatuuka natandika okunkwana era omulundi gwange ogwali gusooka okwebaka naye nenfuna olubuto lwa Mahadi omulundi ogwasooka okwebaka naye ye kaŋŋambe nti yeyanzijjako embuzi kati we namugamba nti ndi lubuto nandaga nti talina buzibu ajja kukola ki kululabirira wetwatuuka ne watuuka ekiseera ne mugamba nti kati abazadde baffe bonna balina okumanya ababo n'abange balina okukola ki okubeerawo nga bakimanyi nensooka ne mugamba tugende ewa maama neme kubeerawo nga neeraliikiridde nti maama agenda kukola ki agenda kumpisa bubi oba agenda kukola ki era maama kasita namugamba nti ndi lubuto nambuuza ani nannyinirwo ne mugamba gyali era yangambye agenda kujja nangamba mwagala wano njagala omuleete nkakase era nengenda ne mugamba nakkiriza ne mutwalayo maama namubuuza onaalabirira omuwala
nti nja mulabirira. Namugamba kasota muyisa bubi njagala azaale saagala olubuto mukoleki muluggyemu. Ng'olwo olubuto luli mu weeks nga 2. Olumanya mangu. Kati olwaweza emyezi 2 ne mugamba tetugende n'ewammwe bakoleki bamanye. Nasooka n'angamba nti abange bayinza okukalubamu naye tukoleki tugende kyonna kye banaasalawo kye banaasalawo. Bwe twagenda kitaawe n'agamba omuwala ye omwagala nti mwagala. Wabula omulenzi. N'agamba kati gamba ne maamawo kuba enkwatagana ya taata ne maama yali si nnungi nga tebabeera bulungi wamu. N'agenda n'ayita maama we n'amugamba tinafunisizza omwana w'abandi olubuto naye nkola ki mwagala ngenda kukola ki ngenda mulabirira just njagadde omanye. Yagambirawo aliwa ne bantwalayo nga mmanyi n'agamba ng'oyo omuleeta waani. Nani agamba? Nga Nyazaala yagamba ng'oyo omuleeta waani oyo akongo kaleeta waani. Nze toyina gy'ogenda kundeetera akombu mbukabeere kawala kange mbukanzaalira omwana ye nga gwe serebu ng'oyagala abo. Serebu yakuzaala kati mama byogerawo owulira oba babikunyumiza? Abyogera mpulira kuba yanvuma n'ayogera yagayogera ebigambo bingi n'alumba ne mama wange naye n'amuvumiramu n'amugamba nze sirina ssente zikola ki zinaalabirira lubuto era zinaalabirira na mwana naye zirujjamu nzikola ki nzirina. Mama n'amugamba bw'otyo bw'oyogedde nga naawe oli mukazi ozaala abaana abawala. N'amugamba ekiba kibe sirina zigenda dulabirira n'omwana wange mutwala tazaalamu obwo buntu bufaanana bwe butyo. Mama n'amugamba tewali buzibu genda ne mutabani wo bw'oba bw'osazeewo. Omutabani n'agamba maama we nti ebyo byonna oyogera byaki bya bwereere naye wandibirese nze nsazeewo okulabirira omuwala. N'agamba ategeeza osigale wano nja kuzaalukuka. Ng'agamba baawe yakufunyisiza wosigalira wano nkuzaalukuka omanya toyina nnyoko. Mama n'agamba omulenzi tambula okole ki tambula ogende ne maama wo. N'agenda naye yatya mbu omuzaalukuka. N'agamba kagende ne nnyina ne bagenda. Mama n'agamba olabye abavubuka naye akulesewo nnyina akuvumyevumye toyina kyakukola era olubuto lukole ki lukuume toluggyaamu. Kyenkugamba kyokka kyenkugumya ojja kukola ojja zaala kasita naye mukazi akola ki azaala abaana abawala. N'enkuuma olubuto yandeka nga lwa myezi 2 nendukuuma nenzaala nga mama wange yapambana na buli kimu nange nga awo terunabalabika bulungi nga ngenda nenjiya. Naafunayo ekibiina ekirala eky'amazina amaganda. Obadde ngozi n'amaganda okumala ebbanga lyonna emabega? Nga awo nkyali lubuto. We natuuka mu myezi nga 7 nga lulavaayo nenkoowa neŋŋamba mama nkooye naye kasita nsevinzeewo ke zitandika ne tugenda ne tupambana mpola mpola. Ne tugenda ne tupambana mpola mpola ne tuyiya era ne ntuuka okuzaala ne bannongoosa kuba bannongoosa bulongoosa. Oyayuuya oba? Okay. Ne bannongoosa ne mbeerawo ne maama wange mwana naaweza emyezi 2. Bakulongoosa bulongoosa omwana tebamuzaala bulungi? Mwana naaweza emyezi 2 nga muzadde ne tubeerawo awo ekyokulya ne kitandika okubulaabula mpola mpola
kuba mama wange yali akola ezo show ng'olusi tafuna Show zitya naye wali obadde wakalyo. nga olusi tafuna ne tugenda ne tuyiya mpola mpola ne mugamba kanzireyo nkole n'aŋŋamba omwana olukindo lukyali lubisi ne mugamba olaba naguma buli kimu nja kuguma wadde olukindo ndulina era ne ntandika okukola nga nkola n'omwana nga myezi 2 eyo gye nasangira omusajja gwe bayita Sijje weeyo Jjinja yansanga Namawojjolo n'aŋŋamba osobola okukola karaoke ne mugamba walinga mu maganda kati ofuna owa karaoke. ne mubuuza karaoke oba wontunuulira olaba nsobola omukola ndaba nga azina amazina amagana n'aŋŋamba ze nkulabyemu ekitono osobola okukola ki byonna osobola obikola osobola oyiga n'angumya ne mugamba kirungi we mba nsobola naye nina omwana n'aŋŋamba nze sifuddeeyo oba olina omwana osobola okujja naye n'otandika obeera ewange nga ogenda n'okola n'okomawo n'omwana wo era neŋŋenda ne ntandikirawo obulamu mpola mpola we natandika okukola karaoke ntandika okwezimba mpola mpola n'engula omufaliso nga ndi awo ewuwe n'engula ebintu eby'omu nnyumba n'empangisa nga nkooye okubeera ne mu group eya karaoke ey'abaana n'empangisa kati nentuka nga emirimu gintuukirako awo kati nalaba nga gisazeemuuko kubanga oli tasobola kuleka abaana babeera nabo naawe waggwa omulimu atabeera naye jjukira gwaba takusala ssente ate bali aba abasala tasobola kuleka kuwa wa karaoke ali mu group ye nawe ava wabweru kuba bali abafunamu nnyo ssente okusinga gwava ebweru. Kati emirimu egyesala ki ekyaddako? Emirimu egyesala nga njiya amagezi nga ŋŋamba nakolangako n'eŋŋoma nga tutambula mu bifo ebirimu abantu ne tugenda ne tuziniramu abantu amaganda ne tukola ki ne tufuna akasente naye tusobola okufunayo omuzindaalo gwaffe n'enzinanga amaganda nga gakusiddi wali gakumuzindaalo ag'okusiddi n'engattako ne dansi wange oyo mu karaoke n'entambuza obulamu mpola mpola era ne tukikola ne tutandika otambula mu butale nga bwe mpositingayo ku simu yange obuvidiyo mpola mpola naawe eyo gye wandabira n'ompita ne ntandika okupambana mpola mpola era nkwebaza Mukulu Sonko nga bwe natandika si bwe ndi kati okutwaliza ewamu. Kale step ku step tudize emboozi ya Rashida tumufuna tuti akola atya ajja atya paka kwataganye ne Katiko omukulu Katiko Allo tobenga balala kera kumacha ate Rashida n'omwabulira eryo sooyi tongeze ku ddoboozi sirinayo kubanga kati wendi kuli andi munywevu ngate ndi bakita batya satisfied oli mumativu somehow kitogwa muleke ajaita omulaba aha nze nayo nsokomeo aha kati ogenda kiringa nti obadde mukazigo n'omala n'ofuna ki ennyumba gy'obeeramu nkufuna osegeera biba byawukana kati ekintu kijja kutambula bulungi Mukulu Katiko kijja kutambula bulungi kasita abantu batuzaamu amaanyi naye kyemmanyi abantu gye baali batwagala ate kyetuli bakinyumirwa abantu baffe abatulaba bantu mbendi nabo bano baagalana balavers oba kitegeera kapa eno gye mulaba etambula ku kitimba abantu bano tukwasaganya nabo mpola mpola. Rashida mubadde nga mumulaba nga tuzannya naye twamuzanyisako skits y'okubba edduuka oba kitegeera yabanyumira tuzannya bizannye bannanga abamulooza bya ddala tubasangeyo nga mutwekengera tusange mugamba Sonko wuyaze bakazi baffe tunabasigaza ku kyalo bana ebintu tuzannya bizannye nyongera okubanga mbategeeza abantu baffe so ne kati ate zino interviews mulaba side na tezo ziba za ddala okitegeera so tuli ne Katiko tulaba tunyumyamuko nabo mpola mpola ne Rashida ono side eno Katiko gobulamu obadde obuyiyo kya ku side yo tunyonyole mu kupaka wo sinkanye Rashida ono bulamu
era tebubadde nti oba bubi nti bubi kiri awo lwakuba nti nera bu challenges obukwi ng'omuntu ensoomooza ofuna ebitawaanya bubaamu naye mbadde njiriramu mpola mpola asooka abeerako kyengera nga wengendako mowino nga nkola tusuula obugatto twambuka eri mu kajja ne tubutembeeya tutunda bwe bityo nembeerako mu Karaoke naye nga ndaba siri nnyo contented mu Karaoke bengendako mu bayimbi bwe bityo ate ebya skits za TikTok ezo kuba bantu bakola binyo n'abantu batuli bulala nze my first time okulira nsoka kola bakushoya Mickey lwako nali simanyi tatona abeera mukwano gwange up to this extent ate ebyo bijoyininga oti ebyo era byali bwe bityo twali Nansana nasooka nina omuyimbi bamuyita Niko bamuyita Niko Kitone twashootinga video nga twambadde pampa mu video luyimba nero oluyimba lwantrendinga nnyo naddala covid yali egenda yingiramu awo nga lwali ku YouTube lwali ku YouTube trendinga kati awo bwe lwatrendinga nga muli mu pampa naye okusinga abazungu be balinga balulaba lwalinga bibanyumira nga lwolubanyumira nenfuna gundi eyo ID eyo nendaba structure yange ate eri efittinga nnyo mugundi ki mu pampa nga balabanga baby omwana omuto ng'omuto ndaba ID eyo lwaki sigikozesa kati nga tuli awo Nansana na chali wange bamuyita VIP Power nangamba jangu tukolemuko ne tusooka tutandika kukola busikiti bw'essomero nemugamba naye lwaki sikola gundi bwa pampa nenkola ng'abaana abato gamba tujja kukakola kasita kamera weeziri tujja kuba nga tukishootinga kukole tetukola awe tutyo peegi yange nekubaawo speed embeera awo kale abantu batandika okunoonyamu awo nga kale bubanyumira bwali bumpi naye nga bunyuma ne bukuba kati awo tandika okusinkana abantu ab'enjawulo bwe bityo nesinkana batuli bulala netandika okukubamu nabo kati awo Mickey naye n'amaana mpita Puma ayina chaliwe bamuyita Puma Pokino yasooka okunkubira kuba naye yansanga nga tuli mu kushootinga nga tuli ne batuli bulala nanzijako enamba nankubira nagamba gye nakuyita jeno nga tegeeza Mickey bankubira ne tugenda eyo Ntinda dasi twasooka nakwesisinkana ne tunyumyamu antwalako awo mu hoteri nokulya antwalako ne kugundiye kuwankwata Kingdom wakwata Kingdom yeri eti eyo ye base ye ewakawe aina Kingdom namba Mickey mpulio Mickey muli abaga musajja w'amaanyi bwa ina sente mugagga emmotoka avuga Range Rover abakazi ayinanga mukage wake uwembu w'amaanyi abakazi sibimanyi netubeera kwawo ku Kingdom nemalayo ennaku ndowooza zalinga 3 ewuwe naye nga tunyumyamu nga mbuuza ki story ki nga tetunaba nakushootinga amaana nansiibula nankwasayo kankwasiza enzire ewaka nembeerawo lwali awo nankubira essimu jangu tutandika okukola naye neera Mickey mwebaza kuba ye ayina ate kiyeye nga ekyenjawulo kyeyagattawo kuba yangulirayo essimu awo nali nina akasimu nga kali awo neera nebenkatunu nenkasinkana mu kkubo nyinza nokutulika nenkaba akasimu kulwaki kanyiiza keyakugulira baka wali oyina kenali nina kati Mickey ate nakuyiwamu endala nanjiwamu ampayo ne flat screen
olwamala shoye show eri ya Miki Miki muzitufane ku naliyo okwo yo show ya Miki ampaina obusente awo nsasulayo ku renti kale life ne moving bwetyo mpola mpola kale tebadde nnyo hard kuba kyenina kirungi njagala njanye emikwano ate nina okwagalwa kw'abantu ate mutima gwange oza abantu bakwagala byadala bakwagala okuba nti balaba size yo mulimu abanjagala nti no lwa size naye olina kwagala embeera zo abasinga banjagala lwa mbeera zange kyensinga omumanya asooka kunjagala lwa structure babeera nange nanjagala n'embeera zange netubeera nga kituufu nange sina kufuna mbuzibu mpozi nga munajja luvannyuma eyo tebusobola kyo nkimanyi tebusobola kale tuli ne mukulu Dokita Katiko Mahadi atambuddemu oko balinga abaana batazannyamu oko tuli ne side eno n'omukyala ayitibwa Rashida bigambo ki singa olyabuza ti bigambo kidali byenjawulo bye mwigamba mu muntu okutuuka okugamba nti emitima netu nebikwatagana kyekyasinga okusikiriza kwono kale ekisooka ekyasinga otugatta alina ekisambi kale tugaha sikwanda bigambo mukamwa sisambi ebisambi tobyagala nnyo bangambo yagala ebisambi kale ayogera ekikyo kisooka guba mutima guba mutima na ndowooza ya muntu bw'obeerako n'omuntu n'onyumyako naye n'owulira endowooza ye yo yokka esobola okuwa ekiddako kafaanekakyale kalungi kayidde kyekiddako nemukwatagana n'ekirala twagenda okusanga nga neera nakigambyeko twagenda okwesanga nga challenges zemufunye mu bantu zetufunye nga zitya ebimu abyogedde kubakozesa biki ate yogera ku bintu ebyokuboola nanti kintu kyembadde ngenda okugamba kuboola ng'olaba wena kyogenda okukola naye ng'oli ng'alaba ono alina kyasobola ono okitegeera n'oli ng'ayagala just akunyumirwa akakaseera kokka akakaseera kagizaawo kokka nga tayagadde kukubalira nti at least nawe olina kyobala kikola ki eky'omu maaso ekiddako mu maaso kitegeera netugamba owaaye twegatte wamu naffe tuyiye ngaffe tulageko nti naffe tusobola okukola ki okubaako kyetukola kitegeera ndowooza ez'ensonga kati ebyo ebirala ebyebisambi ebyo biri eyo maaso nebbinaana jolisi waggulu tebatulaginga emitwe minene nyasi nabyo kyekyo yongera yingira munda ebirala byaffe ebyomunda twagala kubyogera abayayi banza okujja ne bagala okugezesaamu naye nga birabika ng'ekisambi kirya nebbina kirya n'ebirala munda eyo nefiga kyekyo kirya okay Rashida biki byogamba nti ekituufu ndeetize ku bantu waliwo yanzaalamu omwana yasooka yanimba lwo n'abalala naye ate Katonda bwe yansinkanya Dr. Kat ebintu kino kikyansikiriza kuye ne ŋŋamba okay ekisooka abantu okusoomozebwa kungi waliwo oli akusanga nasooka n'akunyooma olwa sayizi yo gy'olimu najja n'akuyimirirako n'agamba laba nno kano n'akukola ng'akaana akato kale najja n'akusitula akusitula ng'oba kakasasiro kaŋŋambe n'omugamba nti no nze ndi muntu mukulu nkola ki neesonyiwa n'akubuuza gw'obeera muntu mukulu ewaani ye ng'okuliraani gwe akenkana we kati abantu abakulu bafaanana nga ggwe
kati olonze ngambe nti ndi ndishi nga ye yakubuuza konze gwe weetwale nga we weetwala nze nkuwadde ekitiibwa kyo naye nange kimpe ontitwale nti ndi muntu mukulu abalala n'agamba ng'alina banne ne bateesa n'agamba kaŋŋendeyo nkakwane nkalyeko ndabe kalimu ki gamba nga kayitana mu mulumbe ababoda kati bw'ajja gy'oli n'otamuwa budde oba n'omugamba nti no nti nze neesonyiwa siina budde bwo biki atandikira awo okuvuma bw'agenda eri mu banne tayagala kulaga nti oba wamuyiye n'atandika ogamba mulabaako tekayina kyekali tekayina nekikalina tekalimu wadde tekayina nekikalimu tekayina makulu bw'atyo nga yeesoma abalala n'akukozesa bukozesa namaana ne bamukirize n'ogamba wayikanda boono n'amala n'agamba nze ako nakamala oba nammwe mugende mukagezeseeko so ezo ze challenges z'abantu ze tuyitamu ze tusinga oyitamu so tuwetunuulira ne katiko ne tulaba nga tuli mu sayizi yemu teri ajja zala wa munne buli kimu tukimala nga tuli fembi tewali muntu kyasobola kukola nga tetusobola kikola tusobola okwekolerera tetusobola genda kukuba nti tusabirize ffe n'ekitone katonda yakituwa tusobola okusanyusa abantu okwagala kw'abantu nako ne kweyongera osanga abantu ng'oli akwagala nti olw'enkulayo agamba omwalo oyo annyumira kale embeera ze nnungi teyeeyisa bubi ng'abantu abalala oli n'agamba nti nze mwagala lwa nsonga yeewa ekitiibwa mukyala muzadde ayagala omwana we weebityo ekyo kyeneebazaako abantu yensonga lwaki twasalawo tubeere babiri ne katiko ti omuntu waba atwagadde atwagale wamu laavu agituwa omulundi ogwo amanye nti bano baagalana ekitiibwa akituteekemu nti bano baagalana nina bateekamu ekitiibwa kyabwe nga bwe bali abaagalana siina verimbu lwakuba baagalana nzije manyiireko omwo ate manyiireko ono oba njagale mukazi woono oba njagale bba ono nga bwekito bwakitambuza okay kale nze Sonko Muhammad ndowooza bintu banaye mubiwulira programu ze tujja banga twongera okuba nga tubawa life y'abantu bano step tujja babalaga nga bagenza okukola show zaabwe naye omuntu ali eyo ng'obeetaaga enamba zaffe zibaawo osobola tukonako tubate nga tukwatagana tulaba ekiyinza okuba ate nga kiddako twogere ku by'emirimu abantu muyisobola kukola nga mirimu ki abantu singa babanga gye bali nga babeetaazi entertainment tangambe nti byonna bigendera awo mazina comedy kuzanya byonna nti olina oluyimba oyagala tulukoleremu challenge oli muyimbi ebyo nabyo tubisobola olina business oyagala tugikulangire tukisobola bagoberera ku mutimbagano batugoberera oyina luyimba oyagala tubeereko mu vidiyo yo ekyo tukisobola jja ne twogera ne tulaba ekyetaagisa ne tukikola tewali kigaana mwami katiko yongerezaako okwongerezaako zi challenges oba ne skits okuzanya emizannyo egyo tuli nnyo bakita active tuli nnyo talented we know how tumanyi okuperforminga mazina tumanyi kugamba entertainment tuli nnyo kuba twagenda olaba kati sijja kulimba
sawa nze katiko sobola genda nti no nkwate eggaali tandika okima amazzi sikisobola tewansitula ekidomola ky'amazzi sikisobola sobola kudda nti osange ndi ku booda ogenda sisobola so twagenda okwezuula kisobola okukola entertainment. So n'omuntu wali eyo nga yagadde obba okyayo obwokyo bawaayooko obuwi? Alhamdulillah tuba twesiimye tuba tweyanziza bw'otokyayo n'ogamba munnaaye baagaliza mubeerewo mu living life tuba tusiimye tuba tweyanziza. Tulina manager waffe manager Sonko Muhammad tujja muyita manager tugenda atandika tugenda namuyita lya daddy Masha Allah. Kuba kati saawa zino olinga eyatuzadde. Okay. Wekiringa wagamba? Era oba taata kuba omuziro gwe gumu eri omuwala. Bayirawo ono Rashida tuli bazzukulu ba Kisolo ffenna. Ono Nabachwa ono nze Sonko. Sasa okakimanyirawo. Nenga tukola interview nga yeddira Ngonge. Ate nga nange ndi wa Ngonge. Era obudde bwonna nkuwambusa wa jjajja. Amina. Obudde bwonna So abalina ebifo ebyokusanyukirwamu nabyo tubikoleramu. Ojja ne tuteesa n'oyogera naffe tetulina buzibu tetuli bantu babi bambi. Oyinza obeera eyo n'ogamba nyinza okgenda eyo ne banvuma ne bagamba nti nedda buli muntu tumutwalira mu kiti ky'abagiddemu. Yogera amanya ga akaunti yo. Amanya ga akaunti yange Rashida Yugi #1 ku TikTok. Oba onjagadde. Ndi Rashida Yugi. Rashida Yugi. Neti nkakasala bakasoteka mu Rashida ya akaunti kati ezimu ku trending eri waggulu. Tuyogere eriyo mister. Bampita Dr. Katiko. Wandika DR Katiko. Oba ina akaunti ya Katiko buterebe. Ekirala eriya Dr. Elio. Mbadde abamu mwebuuza lwaki yasooka Katiko lwaki kati Dokita. Eriya Dokita kati nafuuse musawo. Mukategedde bulungi. Pozi bali tebatya n'oluyimba olwane. Dokita. Saizi empisa esuse. Era naye agamba saizi esuse. Oba yagamba empiso ye mutuuka butuusi. Segira. Okebera Dr. Katiko. Bambi mutuwagire mutwagale. Be mutwagala n'otuwagira. Naffe kituwa essanyu. Naffe kituwa obuvumu. Ne twesiima ne tugamba munnaaye. Ne kasitamu omujjamu amaanyi naye abeera eri naye bwe mutuwa essanyu naffe tubeerawo nga lidakiika mulaba nga kitegeera bambi mutwagale. Gye mukoma otuwagira naffe kwe kwebaza kwaffe. Mutuwagire tusobole okwebeezaawo tutambuze obulamu bwaffe. N'ekirala twenyumirizaamu nnyo Katonda kye yatutonera mu abali eyo nga mugamba mbu ataako biki nedda tetukyevuma. Tetukyevuma tukyenyumiririzaamu nnyo. Kale nze Sonko Muhammad mbadde n'abakulu nanonyaga kufundika programu eno. Tuli ba Good Talent. Ne Good Talent ezeetonjawo ebintu ebyenjawulo. Era nga kati Good Talent eyina kuru empya gye bayita Talent Empire. Saabakulu bano bali mu Talent Empire. Talent Empire ekola biki? Talent Empire eyina ba comedians tukola skits, eyina ba dance and so on. So yinzo bayina ekifo ekisanyukirwamu nga weetaaga package ejjudde come in my inbox. Ngenda kunnyonnyola ki ekyetaagisa. Bw'oba nga weetaaza abakulu bano nga mwebali ne Mahadi Baby nga mwali ne ba dance abawala nga kwebali oba abalenzi tujja kukikola. Oyina omukolo, oyina birthday, oyina kwanjula ebifanaganako ng'ebyo. Oyagala kutambuza luyimba. In fact kambagulire. Nze banga eriwedde emabega munda bikati nga nzanya ebya boda ne banga yange eriwedde emabega lyonna mbadde nga managing abantu na kupromotinga. Professional yange ya mawulire. Nina possibility ereeta story mu mawulire abantu kate bagimanyi ne bagimanya ne penetrating ne yitawo. Nyingi ze mulabye nenga nzibadde nga behind kate ezimu zikolera mu maaso ga kamera. Ne kapeno mugiraba. Eno ye kapo esoose okuba nti eyagalwa nnyo era bikedirira kapo ya Charles na Asia. Naate kwene egenda singa okuba obwongo bungi otugendo bera nga tukozesa okulaba nga abantu bano tuba kuba mu maaso.
insha Allah God wishes suubira abantu bano kubeera mbula mu bizo banga bweyagaza kati kabadde ku TikTok ebbanga ddene nga talina muntu wamukwasaganya oba management nga abeera akola yeka bwatyo kati so alina management erina abantu abawera 6 abali behind nga bali kuye ne Rashid ono n'omwana we family etambule beyagale ate naffe tweyagale namwe bannayuganda mweyagale so mutukwasaganyizeeko tulabe nga tutambuza akazanyo kabere nga kagenda mu maaso sho mutuwe tubaleete balina entambule batambuza ey'emmotoka nga waliwo management nga bwe biba akatinitini byakweya nenga byonna nzabiri behind abikulembeddemu mbeere efanaganako ngeeyo so enkola yange abamanyi mumanyi era mugitegera bulungi nnyo tukwatagane tubeere nga tutambuza kitulaga nti side eno side ya Rashida twamufuna karaoke kukuba and so on era akyabikola mpola mpola ne twagala obulamu bwe bukyuke yembeera yemu ne side ya Katiko era naye abeera mu karaoke atambuza ku ngatto n'ebirala naye tugeze kulaba nga tukwasaganya embeera tulabe nga obulamu butambula nga bugenda mu maaso baby wuno chichi tokaaba so twangala obeera nga mbasiibula nengenda banga mbogera interviews ezenjawulo kungera okumanya biki ebigenda mu maaso kale tusiibule ku bantu baffe so Talent Empire bali under Talent Empire eri under Good Talent Management tusiibule abantu bannaye tongera okusiima n'okwebaza twanguyeke ngo begenda tonnya abo bonna abatwagala n'abatuwagidde n'abakyatuwagira n'abakyeyongera otuwagira tubasiima tubasiimira ddala tubasabira buwangazi na mikisa oba waggulu yokka yasinga okumanya kikyasobola Rashida ebigambo ebisimba twebaza buli abatuwagidde abatwagadde mu buli kimu mu buli mbeera na mu buli sobozi bwonna tubeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo mugende mu maaso mwongere bwongezi Allah yalimanya kyalibawa amina Mahadi basiibule Bye. babeere bulungi bayi bagambe nze Mahadi nze abasiibule Mati. basiibule neera agambe mbeere bulungi Mahadi alina emyaka emeka abantu bebuuza alina emyaka emeka nze mbagamba 15 alina emeka ebituufu alina emyaka 2 kitundu gujja agenda weza myaka 3 atandika okusoma twadde ku live olina agamba oyo mwana yakamaliriza senior 4 ono kale nze Sonko Muhammad tujja banga tukomawo ekitundu kyaffe ekyokubiri n'ekyokusatu obulamu butambule bugende mu maaso assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 7 9 oba noti 7 8 29 52 155